Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe yambuuzizza ku Cloves, wambuuzizza nti Cloves ezo ozikozesa otya okugoba akasu akabi wansi mu bukyala, n'ombuuza nti olina zikozesa otya ng'okozesa zokka. Cloves ezo kituufu osobola ozikozesa zokka ku nsonga ey'okubeera ng'ogoba akasu akabi wansi. Singa obeera olina akasu ako akatali kalungi mu bukyala bwo gw'omukyala nawe omwana omuwala ng'olina ekizibu ekyo eky'amazima ng'owulirayo akasu akatali ka bulijjo, Cloves zino ziba zijja kuyamba okukagobayo. Ozikozesa otya? Zifune, funa Cloves naye funa nga ziwerako. Cloves zino bazitunda mu supermarket wamu ne mu butale obunene naddala mu kibuga makkati omwo ng'Owino, Nakasero. Cloves ezo bazitundira ddala. Bw'oba ogenza okugula Cloves olina kugula za mpeke nga bw'olaba obwo bwe butyo, naye zo eza pawuda tetujja zikozesa, tulina kukozesa zino nga zikyali za mpeke nga bw'obulaba bwe butyo. Bufune, bw'oba obufunye beera ng'ofumba amazzi gatokote. Kati amazzi gano g'oba ofumbye bwe gaba gatokota beera ng'ofuna akabaketi. Bw'ofuna akabaketi bulungi, leeta Cloves zino z'ova okugula. Cloves ezo yoolako olubatu oba yoolako ekibatu kimu, ziteeke, funa akantu bakaveera ka bbulaaka oba olina ekinu sooka ozisekule, zisekule oba ziteeke mu kiveera zikoonekoone n'ejjinja bulungi. Bw'omala ozisekulasekulamuko nkusaba oziiwe mu baketi omwo oba mu kabaketi ako. Bw'omala oziiwa mu kabaketi, leeta amazzi gaffe gali agali mu kutokota agali ku kyoto, beera ng'ogayiwa mw'otadde Cloves ezo. Gayiweemu, teekamu matonotono, kisinziira Cloves kale z'otaddemu, teekamu matonotono. Leka omukka guno ogw'amaanyi gugende. Bwe gumala omukka ogwo ogw'amaanyi okendeera n'olaba nga musigaddemu mutonotono ogujja, beera ng'otuula ku baketi eyo mw'otadde Cloves ezo mw'oyiye amazzi agookya, beera ng'otuulako oba sitamako kale nga weeyambudde wansi wenna ng'oggyemu akawale k'omunda bulungi, beera ng'ositamako oba tuulako, omukka guno gubeere nga gukuyingira mu bukyala bwo. Naye fuba okulaba, kikulu nnyo awantu awo okumanyaawo, fuba okulaba ng'omukka ogwo ogw'amaanyi gukendeera. Amaanyi ago gabeere nga gakendeera, omukka ogwo ogw'amaanyi gukendeere, n'oluvannyuma beera ng'otuulako, weebikkireko bulungi, beera ng'otuulirako ddala olweko. Kati otukkako otwo tuba tusembayo otujja otwo tubeere nga tukuyingira mu bukyala bwo, tujja kuyamba akasu ako akabi kajja kuba kavaayo, olw'ensonga nti Cloves ezo nnungi nnyo, zigoba akasu akabi wansi mu bukyala bwammwe. Okweyoteza kuno tolina ate kusussa nnyo, si kirungi kweyoteza nnyo buli kaseera, n'olwekyo oba weeyoteza eddagala lino erya Cloves, kyenkusaba tokisussa, kyetaaga n'omanya nti afazaali mu myezi 3 neeyotezaamu emirundi 2, era naawe abadde abuuza enkozesa bw'otyo bw'olina ozikozesa. Ate era okyayinza okuzisekulasekula n'oziteeka mu kakopo n'oyiwamu amazzi nga si mafumbe, oba n'oziyiwa mu kicupa n'oyiwamu amazzi n'ofuna w'ozitereka. Teekamu nga ziwerako mu kicupa, ofuna w'ozitereka ne zibeerawo, ne zimalawo ennaku nga 3 oba ennaku 4, zijja eyo beera ng'ozisengejja bulungi. Sengejja emirundi nga 3, bw'omala okusengejja beera ng'otawaaza amazzi ago, zigenda kuyamba ku nsonga y'okubeera nga ofunda ate n'okujjanjaba okubeera ng'akasu akabi ako kavaawo. Awo ozitawaaza obutawaaza, tawaaza nga amazzi ogayingiza munda, zigenda kujjanjaba akasu ako akabi, zikujjanjaba otulwaddelwadde bwonna obunaaba eyo wansi, wamu n'okufunza. Zifunza bulungi nnyo obukyala ezo Cloves, kale nnungi nnyo. Abakyala kyetaaga mbeere nga muzettanira ku nsonga eyo. Bwe kityo bwe kiri, kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.